mukulu Tamale Ssebo tusanyusa okulaba. Kale. Tukwebaza emirimu gyonna gy'okola. Era abantu batuweereza message wano baga nti niwe bali kusomesa ggwanga. Akati waliwo ensonga eyafulumye nga mukulu Otafiira agamba ataddewo milioni 20 mu kitongole kya poliisi nti abaana abazuulira omutemu yagezezzaako okutemula Pastor Bujingo. Abalala ne bagamba nti Bujingo azeetwalire kubanga ye omutemu yennyini yamulaba era n'agezaako. Ekyomukisa omulungi oba omubi. Otafiire mukwano gwange ennyo. Era bagamba gye mbadde. Mbadde mu ofiisi ye naye ng'alabika ali bize nnyo. Bambi. Kakati abasajja b'olugezigezi ne kajja nti kanti kiko reception kanti oli advisor Museveni waawo. Nga yagala kuteeka luddawo. Andi nga kaleeta olugezigezi. You are not advisor of President Binyuka be nenfuluma. Sagala bujuzi. Am I an advisor of Museveni? Nedda. Coach, the moment you see that I'm an advisor of Museveni, kwata entebe nengi kukuba. Awo vaawo buvi. Vaawo buvi. I'm not an advisor. Omukweyanjoga bujozi. Museveni yakwata mukoddomiwe. Yanimu, animu. Kyobula bankugamba. Ti Amiri yakyambadde. Bamutuma pati, ne bamutuma n'ekidoli. Omukulu wabooga omwaniya yatwala yonze. Yakukola bubi. Lwabooga alina emisango gye. Agine munze aleetawo omukwano gw'eddoona. Ngani gwe otwalayo. Ye Museveni yaga nti banyaffe tebaatuzaala. Kakati Otafiire tomulabye. Simulabye. Nja munoonya enkya. Naye akasajja kampisa advice. Saagala bya busiru. It is a humiliative title. It will be expunged from my records. Okujjako singa yali ngeri mu ssente zitegekera. Ye Museveni yali agala creating space ku mukoddomi we. Ateekawo omulala amuwadde milioni 7. Balinyagako ewaffe mu kuziika. Omwana w'omuntu toyinza munyako bw'otyo. Pulezidenti yategeere ne banyaffe baatukuza tufune ssente tutwekima amaziga mukoddomi we kutunyamu kutunnyala mu lwabwe ogwo. I lose my temper. Yali ampisa ekyankwanza. This only that nasiba bomu. Omukazi yajogera. Ngende naye. Kano kazi kadola. Ekigambo ekyo kyali kizibu. Tebatumanyi tuli bakambwe nnyo. N'okusinga bakirowooza. Oyo lwabwo gasse future yange n'ey'abaana bange emyaka 24. Mbwe ayinza kola olunaku lwendikkiriza ne mufukaamizira alinda kola olunaku lwendifa. Lwendifa nja kufa naye. Njagala abanyankole bategeere. Nenkunyaka nenkukola nenkunyolako nenkukola nenkusizako nenku. Nedda emmanduka emukube. Emmanduka ekube lwabooga agitegeere. Olowooza akyayina ki? Ekonomi yonna empaya ye ekolapusi. Bamwago wano bamugyayo. Andi kankubuulire Otafiire alimba tebagamba. Ate mukwano gwo ekyobukusoma obulungi. Otafiire mukwano gwo nebugyenga mukwano gwo. For me. Let me tell you. Lwaki aba emukebe batta abaana omujozi atuniyako bacriminals nga tebabatta. Ye Museveni alowooza tetumanyi batutta. Oyo omwana alowooza tetumanyi batutta. Bajja kuttayo omuntu omu. Museveni alikankanya musee tuyiwa abantu ku luguudo. Mubaduumire. Nze kankubuulire nze siri musiru. Nabala omulenzi oyo ntasobola kufuga ggwanga. Nani yako nayesiba sente zange nakola ki sisobola kwogera naye economic empire ye Abamerika bamubye atayina ki awulira mufuzi yalagidde amakampuni ge gonna gabeera audited abadde tawa misolo ayimukama otenderezebwe Katonda weggulu ayimukama omulenzi anieddeko nze nkera kumukumira byote waffe ne mukumira eddagala ekkambwe ennyo ate tuyina emindi bagiyita kemisango tavanga kumisango tajja givaako ya mitwe 13 tugikuma tuli bwereere nenjogera erinnya lyenkumago abanyankole ke bategeere tyakunia ku bantu banyala kubaniako enketo yogera erinnya lyolamiriza erinnya n'ekifaananyi kikuma zokukekiro nenkolimira lwaboogo noyonoona munno emisongo gyo gwe wagiriza why do you attack mbwa ajajiniamu kakati kyo Otafiire kikyatategeera let me tell you nti ku luno basi kanambuzi eyo mbwa amazi nambuzi mazi babakitte bakireka nedda bakitte
bakitte kuluno bakitte bakireke nedda tebakireka bakitte kasino nnyo mazima nfaana omanyi kuluno omuvunyi yes bonna nja bubumu kagundi kasempa akateka kalinga abaana banasale kebekokweyako enagisi ekyo ekigambo kiyitirivu kinini beetaka kuvuma nnyo kano akange nabadde nkakubidde wano ono mutabani wa Junior ne bwana akola atya ne bujinga nkubidde esimu nangamba nti oyo omwana ayinza okugaana ogenda mubanga nzikiriza olemegenda mugulu naye tajja kudda nagenda ewanseeko nemugaa nsereko ndeka yagenze omwana nzemanyi kyeyantuusizaako yakankuba gumu mbadde tubaga nengumio nenkakubalu twekasakanywa enjaga nekakubano kateka ku ttaka twakakubaga n'emirundi nga 10 wano omukyala mubuuzi era kyofanaengumi oyo omwana talidda kamba buli omwana oyo kyenamukoze nakutte ekiteteme nenkyambaza engoye ezifaanana ezize empale nesaati nekiteekamu sapule nekikolako emikolo gy'abaganda gye bakola ku mwana nekiteeka mu kofi nekiteeka mu kofi namuziise okutegeeza nti oyo omwana tayinza kudda wange Junior wamuziise namuziise kati mumumbuli owange namuziise ne bwogenda ewaffe gye namuziise kuliko omusalaba nti born died kati owamwe gwe mugamba omwana namukoledde emikola egisembayo nemuziika nomuziise omwana oyo abadde akukuba ebikonde gumu kino nga sikirabangako bannange esita jangu omukazi oyo omwana abadde amumanyi era kabadde kaleesi engumi kankube nengamba omwana mukoye kamukube esasi muto yabadde aleese engumi buuza oyo mwe abaserikale muzeeyo omutamiivu eka kankube mwami sali anko sali nengamba omwana okonoka omwana oyo twakakubaganira nemirundi emeka wano gwakusatu yakalaba esatu engumi nakuleetera nange nereeta nakuleetera nentalantuka nange nekaleetera olutwe akugambye esatu giringa 10 nga nkuba akalenzi ako kanirigamu sebo nakutuuzaako engumi notalantuka nange nekakuba noleeta enjaga yako bwe bakagisuzeemu nga kaginywa oyina kakuba 10 nemukalinya naye kakuba sasasatu kakuba eri omulubuto erikamaliriza embwa ebadde baganda be bakoze embaga era tugenda ku lusande tugenda kutta endiga buli omwaka wanduleko ebibi byako tufulumye ekinagisi katonda wange ku nsi tekuli asobola mwana oyo taliyo omwana namugobye owange namuziise owange namuziise njagala mbalage kabbuli niye wali owuliddeko omuzadde omwana akuba omuzadde we kano nze tekankubyeko nkakuba lugezigezi nako nekaleeta tu nentalantuka nange netie nenkakuba tteke nenkakuba entwe nze mbadde nkuba nenkakuba enjaga yako nenjikajjamu bwakuleetera notalantuka omukazi agambye emeka agambye 3 nga ngumi ku ngumi oyo omwana agamazi ndaba amuleetayo owange namuziise ngumi mukono ku mukono yes tukayina magezi mazi tukayina nagisi Panama obadde omusaasira busaasira nali ŋŋamba kankweka imeji yaako bwe kanaabeera mu bantu abagezi kajja kukyuka kuva dda katemu bakatwanyisiza mu ddwaliro kayogedde ekinga nkagaye nti nyina wako kaali kamuse katwale poropate zange olwo bakasimbye omukazi omujamani bamugambye leeta ebintu poropate za kitaawo katta omukazi katwale ebyapa yali abitwala embo amazi saagala nogogerako mazi nkasanze wano embwa njigamba ebintu byebijingo byonna tobimanyi biveemu ujingo yoddesa emisinde nolu kwembaza gwe njagala akaleeta ewange mukuba esasi nenyina wakati akawogerako embozi negimazeewo saagala nyina wakayogera kakuba mukazi wange wewaza nempi kamulinyako mulumbe nakakwata tamala onenyeeko ba
bandiwako akalindi zina tuwonya amazi enagisi ebadde enukira mu famire yaffe twagiwonye enagisi twagiwonye saagala ngamba ku mwana oyo aŋŋamba ku mwana oyo tugende mulage gwe nasiize ewange ku kabulyonna kabuli bagikoze era bankubidde olwali bagenda kumala n'omusalaba boni nandi died owange yafudde oyo omwana tayinza yes ate oba bujinga ŋŋambye nti ayinza okugana okugenda muggulu nomugamba nti enda nasalawo dda obutagenda mu ggulu oba teyagaa nti tubye king mu muliro okubeera servant mu ggulu abeera king muliro golowooza alyeruzira gondi katikkiro abonabonanga bana abalala bakatikkiro bali masikula banywa obuugi bakola saawa emu bbiri kakati ebyomwana oyo saagala biwulira agenze wansereko ono omubaka waffe agenze wa maama we hajati segawa ono mama wa hamu agenze wa muganda wange tumuyita sanasiyo naye musiraamu nembagamba muleke omwana ng'agenze bagamba ki kwegayirira sisobola omusonyiwe omwana mubye tukubaganya ebikonde omwana nja mutta omanye bakagambye mwe lwaki temujjawo mutabiinvu ono tukole kusujja kano tulakatama tulaka kabba sente bakawadde sente kalina okwogera bakawe sente ye Nambooze ye Sempa keeko kennyini kakati omwana oba bamuyingiramu bamuyingiremu mube mwasa omutwe akomewo tedda tebajja katta mutte mukube mutte wanga akyalinnyayo mukube mwasa omutwe mpuliramu bwembw egamba mpulidde akabukedde abwabukedde baddeko samanono akakawala ak'ebinyindwa nyina wako yakayisa mu ttako yakayisa mu nnyuma amaziga akakwata mu kana akalala akalenzi kasiyazi obuli okuula eri obukedde samanono wabaddewo akakala kati akakayina ebinyindwa kakuba kati oluyimba lw'eggwanga mbwenga banambi aiso Salim Saleh in the bush. This is not the first time. Era Salim zina namugamba nti oyo mwana muwe sente. Nze namugamba nti oyo mwana muwe sente. N'omwana wonge obadde omwagaliza nnyo. Muwe sente. Nakajja kesimba kabbe. Nakajja abantu tukuwonye kasajja gwe, tukuwonye embwa gwe, tukuwonye muzimu gwe, tukuwonye enfaana gwe, tukuwonye embizi gwe. Bannange. Gobadde tukuwonye empanama gwe. Gobadde otambula naye ng'omulaga abantu. Nga ndowooza nkugambye. Oguluminga mwana. Omwana gwe wange. Omwana bamukyusiza mu ddwaliro. Yes. Namutunulira nga si wange. Omwana tanyina. Akwate ejjambi yalinye eddaala. Yewakaneko n'ekimu. Nti eŋŋumi ebadde tevuga wano. Kumakyobe kaba kasuze n'enjaka yaako. Ate mwana wange kafu kalwadde. Kayina elementi ekabula mu mubiri. Oyinza kakuba oluyine kafa. Kalaba amazima lizoga kajjudde mutwe amazi nakamaze. Kati akola atyo yalina elementi mu bulamu. Bajja kakuba bakazi. Ekikawonyezza kiri kimu. Nti bano babadde bakaagala kuyingira mu famire yange. Kakati bwe kyebagenda okukola abandon him. Bagenda musuula. Kati ekirukibu kye babadde avuma. Yavuma baby cool buli mu mukwano gwange yonna kabadde kamuvuma gwavuma baby cool nekavuma gasumba twazinya amazina nemugaa gasumba tuwonye ekyetere tukasumba tuwonye ekyetere ekizike amazi empanama ne gasumba yamuvuma ate nga kiki gasumba nemuganze siringa gwe ono mbadde mwasa baba emyaka gyange gya musajja mukulu bamuwa beiro emyaka gyange gya 65 years bampa beiro naye nga nka bambudde baali kaziisedde bambudde oyo omwana mumuveeko omwana alina ekimubanja ewaabwe gye bamuzaala yes era tewali muntu ku nsi kuno agenda kugamba nti nze mpoze n'omwana oyo wuyaga nti wakakubagana engumi emirundi emeka omwana ayagala kutta nnyina atwale property omwana ajja kukwata nnyina amukwata oyo omwana namusobyako ayinza omukwata alina kyamulabamu emboma zoga kijjudde mu mutwe mbadde nkabikkirira kati kankakube nkakubira eddala
ensonga za famire oli bwa famire mazigwe ayo famire memba mu famire yange mwoli nzija mu baana bo ne mugabo baddemu tubaddemu ng'akubira gwa ntinyo oleeta ekigwa amazi baganda be bo bakiraba batya basanyufu nnyo twagobye omuzingiriite mu famire bo tebamunenya kagambye mukasinga dokita kavuma dokita mirundi eyali anziyanjaba ayagala kagala okunzita buli wenziya eddagala wonna kagenda nekaniyawo pu tekalirinnya waffe wonna naye abaana bakufuukidde ekizibu abaana ate bali bameka embwa omusege amazi nabano banyina bako kekabatawaanya kaagala nfe bako sente ate keyita kagezi neddu mugezi ki ayogera biki oyo enfaana amazi naye kakati bw'ofa afunamuki bano bakawa sente omanyi nabagamba nti olaba omusajja ajja omusisa mu convent bwafunyisa muwala bwasoma olubutotoga abasajja bagezi ono kinyinya omutwe nono ajoga ennyo abantu abaniyakanyala anemeddeko bayinza nkawa obutwa kanzitaako eyo embwa nagigobye nze mwana nkassa nkola ekintu ekyobulalu bakimanye ewaka kassa nkola ekintu ekyobulalu ebyange byebiba biri ku mutwe sitabagwe era nfunamu akababadde bajja kuwa sente kanzite nekagira kati kaliga kabina kalinga akasiyasi kakati ekitegeeza emmandwa zikulinnya nezikujiwazalinye nezikagoba kabadde kajja kunzitaako emmandwa zezakagobye emmandwa yakafuumudde era tegasobola kukoma baganye kakati bano ab'ekika bagamba nti nno batudde kuki ne basalawo kankubulire mu famire yange my decision is final ate buli omu awamu n'ekitiibwa sikubuulidde nti mukulu wange sali ng'alwala ng'agenda mu ddwaliro nga bamulongoosa abaana ewaka oyo John ali mu palamenti ne munne bamuyita padi nga batandika okuvuga emmotoka ye ng'abaana bwe babeera bwe yajja yabagoba ewaka omwaka mulamba nga bali mu kyalo yes nagendayo okubawuliriza nange akankubuulire muganda abaana abo singa batomezezza omuntu abaana abo singa batomedde ne bafiiramu nga taata waabwe mulwadde yeyisu gye babeeramu yakuvuga motoka basiru sali yagoba abaana n'abaganda nti mugende musomere mu kyalo n'abasindika mu kyalo kati yaŋŋamba ku discipline is a disciplinarian ani aŋŋamba ofunda n'omwana ajjira ku mpingu naga nti taata nalidde amabaanya naye omwana bwe mutokose eŋŋumi twakatokose eŋŋumi n'enjwaga yako nkubuulidde omukazi agambye emeka twakekuba eŋŋumi emirundi omanyi okutokosa ekikoomi ninkakuba tteke ninkakuba ntwe ninkakuba nkukoleremu badde nkakubira wano nekajjamu amanyi komando era kabadde kakomyewo n'obukonde bwako kogwe nenga nti ku luno nedda kankakuba essasi nkajjewo ono yankoze bubi sikyalina budde omusajja ono yankoze bubi naye manyi nti kamukubye kamukubye ebikonde nga musajja nkutteko pisito kaliga olutwe akasajja kano tulikabona tutya gwe basirikale mmwe oba nkuba essimu omutemivu muze nyabo mawulisya nendaba kumbu eyo tuddemu ajje tuddemu second round nkalabeko wuli bajja bateeka kubiramu wano nali simanyi nti mukulutamaoli musajja muzibu nnyo bwoti nze mu bbala nga balwana nfuluma kangende nziyemu ekooti nedda ngumi ku ngumi togenda kujja nengwa ku kisengene nenkomawo bwe mbadde nkakuba wano nenkakuba olutwe lwako olujjudde enjaga eŋŋumi bwekugira n'otuuka ku kisenge ntelantuka kabadde kankuba nentelantuka nange nenkomawo netteke nkasemba mu lubuto nakale katalantuka tekabadde kagala okukola wano
mukulu Tamale ng'obadde ku kiseera kizibu. Mbadde nkakuba entwe kanywa enjaga. I have protected this idiot for many years. The real image of that cowboy, you don't know it. Who knew that boy went to a neighbor, borrowed the radar, after sharpening the machete, to kill his mother for documents, so that he could be given a German woman after balinga bamuni. Kakati baba gala documents si. Anti bakuwa omukazi omujamani be bamuni. Tulabinayisa bwe yagoba muni. Kwate property eyo ziwani. Muni baba kuwa omukazi. Yono gwe bali bawadde muleta ayise. Gwe yagenda ne mu kisenge n'azirika. Yes. Ate yazirika byali byabukedde. Nziba ngama tena. Uyasula na yimbu n'azirika. Binayisa refused to surrender. Ebyobugagga yalinga bw'obusiru wasemakula. Kakati nako kaali kakiyingiddemu. Ng'alina okutwala ebyobugagga. Alina okutwala ebyobugagga bwange bamuwa omukazi omujamani. Amufune muki. Ne kalyoka kawalampa ekisenge. Nyina wakaaba yeebasa agenda okukalaba nkajja n'ejjambiya. Yes. Ne mugamba nga kubeera amasasi nkatte. Kakati maama awona atya? Anti yakuba enduulu ne kadduka ne kava ku ddaala naye kakali yesse ku muliraano. Tewali era baali kakutte. Abasirikale tebaaliwo. Anti nkubuulira. Abakazi bakuuma ebyama ku baana baabwe. Ne kalyoka kasomba ebintu byange byonna ne kabimala mu nnyumba, kapeti biki byonna, laptops. Kakwatako ekikapeti twali twakagigula miliyoni nga 2-3. Ne kagikanyuka. Neyita kuki? Ku kisenge. Ku kisenge n'ekweri. Ne kagenda kagibera. Ne kagitwala. Ani amulaba ng'agibebye olwo? Abasirikale. Kyenva nkuwa. Ne mbaga mukakubi. Shoot the idiot. Ne baga ndi muzeeyi. Tetujja kumutuma. We cannot do it without authorization. Nga balowooza kizibu. I hereby authorize my security of the military police who are guarding my home that once they see that thief called Tamale, they should hit him on sight. Signed, Tamale Mirundi. Mukama Katonda. Yes. Abasajja ne baganda musajja amaliridde. Abasajja bagende wa mukulu wange. Sali oyo. Ne muganda naye oyo omusajja omwana yamuzaala nti atuwadde ebbaluwa yino tumukuba amasasi tumutte. Kosali. Nagati bayikitaawe. Asazeewo mumutte. Maama n'akaaba amaziga amayitirivu. Yaliwo. N'alaba ebbaluwa. Maama wo. Nagati naye omusajja ono naye mukambwe. Otta omwana okonze si mwana mubbi. Sijja kukoma kula bintu waka kubanga abibba n'abitwala. Ate nga babitwala emakere tebibeerayo. Atunda bitonde kweraga n'amafandaliko. I even doubt oba diguli agiina. Yagisoma. I doubt. Mu katabo teyaliimu. Yalimu bagula. Kubanga the conduct he has obwongo reflecting a psychology. A psychology man n'okola ebyo ebintu ebyo. An educated man baana bagula ne babateeka mu butabo. I have not seen where his mental capacity is demonstrated. So therefore, oyo omwana musooke mu mwesonyiwe. Omwana ensi emala omutambuzaamu abadde bamukozesa kabamuddukeko, but I doubt whether we shall ever see each other again. Because after burying him in a grave, I got a banana stem, wrapped it in clothes similar to his, with a rosary, rubbing the stem with a kazingonyo, which we usually do when we are burying our children, and the grave is there. My people who are doing it, after burying I left, but the Aranga meat is complete now, with the cross. Joseph Tamale Mirundi, born, died. Kakati, yes. Omwana walira wamubulamu na manyago. Anti abaana bange bonna mutamanyi tuyina politics is a name and money. Politics is a name and money. Omuntu akubuuza, are you Tamale Mirundi? Are you related to the Mirundis? Family. But Ford. Ne Ford yagamba tukuze tuli bangi. Kati erinnya lya Ford tulijjeko. Mbandi wano nti Ford akutte omukazi. Mbandi wano tugaziye nnyo erinnya lya Ford tulimo ditu.
tulikomye kwabo abalirina kubanga edda babayitanga ani edda babayitanga mwana waani kakati waliwo mukwano gwange kakyama mayanja yakolanga mu State House kati bwabayitako baganda najja mu State House ne bamugamba nti omwana oyo tabeeranga ku mwana wa Bumayanja omwana bamuyita Kasozi naye yabeeranga naffe ku ssomero bamuyita omwana wa Bumayanja Museveni n'abaga nti nze nkolera emirimu gyange yali wakisamba mugerwa mubiraiza mulungi era mukoddomi wa Museveni aniye ku bantu ye yabagoba. Where do you find senior people in State House going to exile in Canada? Museveni aliyevuma mukoddomi walibeeramu ate kijja kubeerawo. I'm telling you Museveni bagenda mukuba ekyo omwana agenda kuba Museveni ekyo kankubuulire omwana oyo atawaanya Muhoozi never antagonize General. Muhoozi is insisting tell human organization everybody must be taxes. Muhoozi has ordered taxing amakampuni gali wabwoko gonna galina okubeera taxi yalina amakampuni 40 mu Ministry of Education Muhoozi n'agamba galina okuwa omusolo okimanyi ekyo kakati ono alitayalinga nakutunyolamu oba nze kapa ekulemye okwata empologoma Muhoozi ate tayinza kunzita abaana be bafa olunaku lumu nze abanyankole nabayiga nenkulyako nenkugula nenkutera nenkugula nekunyola baleeta biliyoni 2 nenzigoba yes ngazikola omulenzi ono mukubira ddala abanyankole bayige nenkunyako nenkugula nenkunyolako nenkugula ajja kuddamu aniemu myaka 10 tubanye tukoze ekyo naye ajja kuddukano buddusi Museveni amugulye faamu Zimbabwe adduke because I'm telling you may I always give example never antagonize a serving officer like Muhoozi Muhoozi nga mukakka abaana abo ate ekitaawe naye ajja kumu ayo olabako kyogamba nti nanakyuka mu mbeera kubanga zira musajja mukakka munyo abaana abo baagulako ttiimu ngera ya monitor ne monitor baagulako ttiimu ngekuli omusajja Kamala ne bawa billions bafuule Muhoozi an international comedian nembukwata akatambi Museveni n'akafuna ng'akeebukedde kiki yes obukedde yagambye either it is one of the in-laws or mama the new found mama oyo ayita wa mukazi yakanzesezaalawe I can stand for jangu Museveni akutya nze bw'ofuna beyond 5% ntekayo omukono gwange nima mwagala obutambi bwetu banadduka akanga Museveni bwemba mukoteka kampuni zange I'm going to stand walk the talk mulenzi kwinigabindizo tayo omuntu omu kakati Museveni avuganyizika nkubuulira kiri kye Museveni bamukuba akalu bamukuba omwana byamunonedde bwatakwata mwana oyo ngoli wange bambu there are times when you surrender the cancerous leg to stop cancer okuyingira mu biri ebirala Museveni alina okukwata ku mukoddomi n'amaanyi amakambwe ennyo ajoze ensi yonna n'oginyoko n'oginyoloko twawandisizza katuweze omutwalo beyakanyamu nomuli bangi anti we wanted to confront him fenna Museveni baaniyeddemu n'otunywalamu tuli bangi kakati nkubulya neggamba kambabuulire amagye tegazanyirwako omulenzi oyo omuku Museveni ayawulewo kati omuku n'amagye abaganda baga nti kitta nkimanyidde ennyanja etta muvubi Museveni amagye gayinza omutwala nga adduka omukoddomi wagubajooga kujooga Muhoozi. Let me tell you about the serving officer. I gave you an example that Jomo Kenyatta received the information that his army commander then wanted to overthrow the government. He was communicating with Idi Amin. Anti Kenyatta yamukwata. Tomanyi nti essimu yali emu erongooti era Amin ekyamuleetesa empoma yali agala kwogera nti Saudi Arabia kabaka ne bamugamba nti rais wa Kenya nazungumza na rafiki yake
ngoja kidogo Amini nanyiga omanye bintu bitukola tubikola bamujozi omwe atutte mpeba mwasa mutuba mpempa le bazimunjumungo nesizala wachali kuteka satellite yes iye awone bintu etali ya musenero musenero keso ya musenero yogerwako keso era bahafu kilomita keso musenero keso munsento kuvu musenero tujja kulinyamu musenero talinnyamu munsento kuvu tujja kubaleka yeri oba bali jeno balibera mu jail munsento kuvu nga bali mukomera yes tujja bateka mu jail fe tukolera nsento kuvu kakati Kenyatta bwategeera yeche yakola yazuula olukwe ngaliwo omusajja bamuyita Kitiri Mwenda yechifu justice agenda kumulayiza mukamba munne Kenyatta namutya mwakati yali musajja mukadde naye ngatta Kenyatta yattanga nanyiga ku bukadde bwe yaliko kakati bwamala omutta nayita deputy we naye yali mukamba Mulinge bamwitanga Mulinge nga yamwita Malinge Ganda arrest the army commander you are the deputy army commander Malinge yamugamba nti gwomanyi amaje bwe gatambula who can arrest his senior tosobola who can Kenyatta namugamba nti what should we do namugamba nti send him to a forceful leave kuba bw'omugobera ddala ayinza okuwamba era kituufu nze sinaba kuestablish ononde nga acting army commander mala okuyuuyamu naye sikola binayisa byeyakola aleete nanyumba kuyita Ojoko abasoga balimu kisoboka kyova oyita Ojoko yalaalira namugamba tekisoboka kakati obwijayita emyezi 6 amusindise ku first league Kenyatta namugamba nti why is it that the army does not respect you namugamba nti created a situation this one is on first league I'm acting what the soldiers are saying what if he comes back what should I do namugamba nti mugobere ddala kati I'm in charge naye olaba Kenyatta bwe yakkiriza nti amaje tekakolaki tegazanyirwako ngono omwana ogenda tuli kizibu yekolera emisango gye yereeka ku mukozi ajja mutukubira ku piika endulu zivuge ye ne mukozi ani ayagalibwa abantu ani kwatanidde kukwatanyaddeeko sezala bwe yamukuuma nalowooza nti olina amanyi wano gali ludda talina maanyi wano ensi yamutamwa kakati nenkugamba in Ghana Rawlings yabagamba nti bw'omutakomya nguzi ngenda bawamba musajja wa Air Force wamagye yes nabaga nti ne nguzi Light Lieutenant Jerry Rawlings mama we musukoti taata we munaggana nabalabula mukazi we mumbeja we Kumasi omanyi Ghana ina 95% ina kabiri eki emu kyobola nti obwakabaka bw'amaanyi nagende Ghana ng'akulira abasamize Ghana yasooka okusoma ku mikolo gya gavumenti ng'obusamizi bw'amaanyi nnyo obusamizi eggana era namugamba nti ewaffe maama fiina naga nti omukazi okukulira n'endako enkulu yazirangirira bw'omanyi kalirina ali okusoma nga omusamizi asoose okuwuba embooboyi nakyalako eweewa omusajja oyo neŋŋenda ewa Sante ng'akatebe golodini kyeyaka singa kali Mengo singa makubi ya baka mpanga na bako no tuni atujoze sizoban kakati omanyi kye bakola badda ku muvumanga kano kanambuza kagale amamwe akasempa embwaza new vision eza asini embwaza monitor ezo temuli tugenda kuonga I'm going to consult the MK as a general to wear amount to abemke tugana ogula amawulire ga monitor omusajja omu bwe batasalawiwa yaganti nze mbadde ngula lita salawiwa ndisalawiwa mbadde ngula lita 5 mu sero nzijjeewo buli wa MK agana ogula monitor is a mercenary newspaper monitor akola atya atiti wamulabye nga 6 questions for bugingo to answer genda ozibuze nyoko mugenda muzibuze bannyomu bwabadde tebumanyi never abaganda bakuga tugayanga kyezinze kyezingula kikuluma yes never comment on the following story bwabadde temumanyi information so vana bakino ekyonge
bakiwa ssente ekibadde kibanga amazi embwa enfana enziku ekiri mu mutwe yes bonga baagala tukontradikiti nti oyo bajja muyitalirayo nti kitaawe yakolaki kubanga babadde badduka kamale ekyama gye nkubuuliza bakwata rolings musikotisi ddayo wammwe gavumenti yagisuulira mu kkomera nga bamusibye kutigatiga jengono omulenzi bwatigaatiga muhoozi nga sezaala wamutunuulidde amaziga jenatigatigibwa jeno takwatwako kakati rolings naava mu kkomera nagifuga eggwanga myaka eki nabaga ntaddewo okulonda bumuzza binkomawo abakulembeze bonna eganya teriyo famulire embase neziggalawo naye bakomawo mbabuulira omuzungu takugambako ngaotababbi nokola cemetery nga ababbi bamabaati omuziika mu mabaati baba noziika nkubuulira gwekolawo cemetery y'ababbi nga babaziika baba nomuziika mu mabaati kati nalabye ayigigi ayise kitutu naye alina kyagenda okukolawo nanuka kamya nanuka nanuka nkamazi bitikamya nanuka nkamazi kakati nkubuulira nti gundi rolings akomawo abawamba nambozi n'olutwe lwako bakitte kati nambozi talina magezi abamunisa tebalina magezi kubanga bo bakyawa muhoozi balowooza ti bwe batutta neyinza nkwateko n'abaana be bafe kakati bagamba nti bagenda ababaka ba parliament bagenda okulonda president kakati nkubuulira era yekiteekamu nga tulonda tetuyikamu naddu bw'abambizi nga abantu tebamwagala bakireete kirabe bali babateesa amajuni gasuula gavumenti kuba bali bookera mu ddirisa bakikozeko ngawa explain why you have changed the method bakikreete onavi amagye gawambe parliament baddukenga ate abakazi kasaba kakana bagwa mu baddayo mu nsonga atazze na pad omusayi gumiite ku magulu gati ngadduka bwaliwo ensi bagiyita Nicaragua Nicaragua abamerika era bagisuula nga bagenda okusuula Uganda Nicaragua efaananira ddala ne Uganda naye yayita mu buyegera basandinista ne bahondulas abasandinista ne bawamba power nga abamerika bawogera bahondulas ti bano bakomunist ne bafuga emyaka 10 amerika negamba abantu mu kulonda temubawa kalulu mubawa kalulu tetujja kubawa buyambi abasajja bali bootega baali bakoze eggwanga the 10 equals nga bwogenda ku airport bajja 10 abenkana Kigongo yagenda ku mikolo gyabwe egy'emyaka 10 bamutambuliza mu kamunye zino nga tebalina benzi yasula ku mufatiso gwa pamba ye VIP abasajja nga tebejala byonga bano abaniya ku baana babannaabwe nti bazaala bidoli wane waffe bejalabya waliyo ensi eyinza okukola enkuŋŋaana ziri wano nti simanyi gonde nanalayini yani mukyalina sente ez'okwonoona countries cannot even African Union muddeyo ku headquarters buli omu yeesasulize kati eno gavumenti egenda kugwa mu bwavu ate mutaddemu obubbi sente ezigenda okugendereza ligende mujja kulaba emisaala nga tewali naye nga ye buli omwana onja kulyano mbupabulise kandeete bano bangi kandeete bano tozozo countries are no longer burdening themselves for useless meetings naye wane waffe mulimu ababbi mulimu anti omanyi lwaki bakugambanga nti paapa bwajja mu nsi yo gavumenti evaako kemuyinawo konna mukaspendinga era nze saagala mugenyi waka tewabulire kalikodingi kanga kakankaka mukazi wange yaze naŋŋamba nti waliwo omugenyi agende namuga nti agende jangu akusiibula ayagala sente agende namuyise agende nti to disrupt my program kubanga omugenyi erityago do I have a legacy atambule mpola mpola nze saagala mugenyi waka tuyagala bagenyi kubanza okukulamusa siina mpozi gengenda kunyumya naawe kubanga nze embeera mu bitabu byabwe embeeraki owaaye tie ewaffe babaddeyo empaka y'amaanyi tie yabaddeko emotoka nnya
ey'amaanyi yebaddeko emmotoka nnya ensenene z'omwaka guno bannange tezibaddeeyo kakati nze ensenene ebintu birina tolina budde nina obudde bwensenene nze asome ebitabo byange akola kati when you come to me oba bafamire yange oba baaki nze tebandabako ogenda onyumire muganda kuki mumutereko tv alabe kati nze nyumire yiki how do I relate ebyomukyalo bye nange mukulu tamale yes ekitegeeza kati abantu abajjewuwo balaba mukazi nabaana bibanyumya nabo anti nkugambye I'm writing my book erina okubeera finalize kubanza ebitabo byange birina kuba nga incident zenabeerawo n'obiwandiika before to predictions kakati gwojja nkwate obudde bwange obwandiwandiise articles era nze neeyagala nnyo mpandika ebitabo byange nga bagenza okusoma I will go to church when I'm 70 luno otandika okusaba kati ayini time yange yonna eri useful waliwo lwenja okugenda mu lumbe nga sikyalina byakukolawa waka but in my energetic omwana ono omulenzi mukodomi wa Museveni amunyabwenyeza nanyononola obuvuka bwange naye ajja kuteegula kakati ebitabo obitundira ludda mukulu tama bingi nnyo kati mbadde nkubuulira nti Otega bwe bamugjaako ne babawangula mu kalulu abaddako baasaba Otega abawe muganda we Otega abeere makamanda ng'amagye gwe gamanyi nti aba UPC bawangudde oba abanuupu ne basaba Muhoozi asigalewo anti amagye naye aniyo amudyeko mutabangule aliyokadduke nga nesizalewo akyaliwo nkubuulira the importance of the army whoever is antagonizing Muhoozi is provoking him to stage a coup is like a snake bite you step on it kyokka nti Muhoozi asobola okuwamba gavumenti ng'omujoga ngonomukajoga aniye ku bantu abanyalako yali akoze luddawo kitaawe yalwanako agiwamba kitaawe namuteeka ku bbali namukola nga Mugabe bamukola ati kyenkubuulira provocation ti omulenzi ono aniye nnyo ku Muhoozi amuniyeko nnyo amunyalako mutte abantu bamulabe omulabe bwadduka bwayingira ebinnya byemmese sezaala bwali mu helikopita kuduka kano bajja kattira wano eyo ensi ogitegedde olabye Kinyata olabye Ghana olabye Nicaragua baasaba muganda Otega asigalewo ng'amagye gwe gamanyi gugategeera nga tebagategeera gano baagazimba ng'aga Museveni kakati Museveni aveewo bagakuwe abagakuwe Bobi Wine bagakuwe ate obayisaawa anti Bobi Wine era alekawo ba Muhoozi ne bakola nga bakolera ani nga bakolera Bobi Wine yawulira kakati ekyokubiri ensi endala America Obama bw'alya yajja ne polisi tiyetagenda kugulawo lutalo lulala tiyetawamba territory kugulira nkambi ye akozesa ba forces ne batagitinga baterisi helicopter ne ziddayo tabeera Somalia n'abakuba n'agenda yes tayina they don't need the territory bayina ebimeeri byabwe kujjanya naye Obama bw'atuuka mu power amagye nga tagamanyi yasaba ba Republicans bamulekere omusajja bamuyita Gates Secretary of Defense wa America agire nga atambula omulenzi nani ananyala sezalawe n'amukkiriza ne ku Muhoozi nze musobera olinaku mulabeko ngadduka ne galubindize ate kuleta kyatamanyi kati eti mijivu yefaina exam nti Idris wamuwulirako yali president wa Chad nibabeerayo omukaani ku bantu omukaani nani ku mwana wa waka omwana wa waka yakuba abako yalinga Muhoozi nga yali mu magye baddukira ku ngamiya ne bakazi baabwe nga bino buwandagala galubindi ziwandagala era nabo baali babiri nga bano taata we teyamukwata olutalo olwaliwo Idris yalufiiramu bamutta omwana nawamba pawo anti bwe baali batwala abakoota abakovaniyo ku bantu abanya bakazi baabwe bagenda bawandagala ku ngamiya ande ngabadduka ate omukazi kasaza atyenya age omusayi guyita ku ngamira bwe guti bazzeemu dda mu nzu
omukazi kasita atya ne bwaba wa myaka 10 addayo mu nsonga katonda wange naye sezala omwana yakubabako sezala wa Idrisi yafiiramu. For us when we see these things ngono omwana tuniyamu atalemerako nnyo family yange najiniyamu natuniyamu abatalina kye namukola yeyazza emisambo aginiyamu ngono omwana mandu abaginiyamu mandu aginiyamu oyo mwana ayinza okuniyamu lwaboga ayinza okuniyamu nga niyamu atya nze namuwabira waffe ngendi waffe nenfukamira buli lunaku mubuuze mukazi wange nkolimo ma waliwo emindi bagitako emisango ya mitwe 13 tai lwaboga ayina emirembe ogikwasa mikono ebiri ffe tugimanyi nefulumya ekikka bwekiti ogiragira negyeraga kubanga nkubiraki abaana bange tebasomye abakite kyobulaba ekyekyana bakikwata nebakiwa sente nebakiwa omuntu nkigobye bo bagenda kukiddukako n'olutwe lwakyo n'olutwe kigenda kuwavuwala motoka kijja gitunda. The best thing that idiot would do is to go to Cheyo. Agenda kuba Cheyo. Yes, kati kigenda wanse. Wana Uganda takyasobola. Kigenda wansereko. Nekigamba wano. Nekiganda katambika n'okalaba. Akebukeddeya katwalire nseka akawulire. Sereko takwagala, sereko yakukyawa. Kati nsereka agende kunkubira simu. Singa nsereka akatambyako yakakwatako. Waliwo abatali badde mutwabo kati. Kwabo ndagenda bakwata. Yasusudde mu 7 abayina okubeera dropped nenolisa naye nankabirwa tuteekayo omuntu mbwe ayagala kubeera primary. First tell us nankabirwa where you put the children who are being written for Dubai near your home. I'm going to produce recordings where Nankabirwa was given 5 billion to Taka Kataka. Kanina appoint Nankabirwa prime minister. How will she go to Busoga? Anti kati bajesolinga for power. Ate Museveni yizo bubutabu bawo. Kuba there is a new cabinet coming. Anabu wabo. Nezi njokole banzijire bukanawunu. Kanawunu akali mu heres. Njokole bakajjumu kanawunu. Akazi ke katambula n'endwadde nabagamba. Sije kagenze kati nakakubale kasigala mu office owulira endwadde. Monitor ye. Naye bannange muzire monitor. The progressive Ugandans boycott monitor. Boycott monitor. Monitor sikulingo bwabasiru kubanga atambulira ku nationalism. The 6 questions that we can answer. Genda zibuze nyoko. Genda zibuze nyoko. Genda zibuze nyoko. Kuba bwali kyebumanyi kasemba kalina olutwolu walata lukalingo abaana bannasale kwe bekwekweya nakala kaleeta teraka okumanya akasajja ebigambo bijjawa mukulu okumanya kasempa kasiru ebigambo bijjawa akasajja okukali oluwalata lwako lulinga abaana bannasale kwe bekwekweya kuba kasiru anti kaagambye ono omusajja wako kankubuulire oyo omusajja wako gundi ye baagijjeewo kampuni ye baagijjeewo ono abadde akume wa Bugingo oyo dipitala disi yakwata emmotoka ya Bugingo nga bagikubye amasasi n'agijjawo ye yagijjawo n'agenda ne mu cameras nga tewali amulagidde natta ebifaananyi byonna ye yabikola. Yes, because once he knew that Bugingo was not dead n'akola omulimu abaana be baali nakasero. How did this man arrive in Nakasero? Ani ayamukkiriza okujjawo yabadde akulira security naye nga alina oluganda ne Ted wako Musoga. Ted Musoga kino kisempa kikugamba ade wa Ted mukiyole arrest the idiot muyole sempa ade wa Ted akoleki kuno as a minister of law kumanyuko gara kaza wakisikirize era olikisikirize kakazi gwe abantu batandise okwekengera fulufiga baali kyebamanyi baliwawo nnyo omubiri ku Bugingo andi kubuulidde no it is a fact ono omwana nabadde mutiraki because kamba buli no tubukubire ddala bunnamboozi bwo bebusempa bwamaniza tumuwere lwaki akakodi ako okuprotectinga abasaabantu ne badde identifying nga ne bamuteekako nti Bujonge yasse bodyguard we wulira kanambuzi amaze obuzi kati emmundu ya Bugingo omwana alina amasasi 25 oba 7 Bujonge yabadde agamukuba
gafulumye mu kifuba oba gafulumye mabega kubanga omwana yagodde ku bujingo kati nambuuza omuggyako ki amaze amazi temuddamu kawuliriza mpanama anti kyenkubuulira nti bwe tutakube bantu bano omanye amagezi gaabwe nti mirundi bajja mutta eyo embwa eyimirire mu lumbe lwange dadi yafudde mwenge eyo embwa nga bagiwadde sente yobala bene njigoba mbwa amazi kabira nabo bannamboozi akalenzi awo kakati nze eyo enkola ey'okukwata omuntu asse ne bamukweka nga bwe badde bakweka kati bakiteeke ku bujingo yatandikira ku Dokita Kayiira. Yes. Dokita Kayiira bayina ebizibu byabwe ne Museveni bonga abantu. Yes. Kayiira yasooka okuyingira gavumenti yagondi yalutwa Military Council Commission n'agituulako but Kayiira lutwazi problem yali amagye tagayintaguleetinze ng'abawa ssente abafere mutabamanyi abagundi aba UFM mutabamanyi. This is why many Ugandans don't know nti half London kyava mu Kayiira. Lwaki yagitumba half London? Anti Kampala bamugabana nga the northern part ya gundi yafuna former Ugandan army ngeno mu centro waliyo NRF NRA agobote kakati omusajja oyo n'azimba abankwanga bali mpigi nga gye babeera yes kakati Kayiira n'atraininga amajege ng'eri waliyo discipline kwe kuyita half London. Kayiira yaliko omujaasi before yasoma PhD mu criminology. Kayiira yali walule. Lwaki Museveni yatya nnyo Kayiira? Nga yasoma kakati nkubuulira ti bwe bajja Kayiira asala amagezi abantu yakola diiru ne Museveni amagye ga Museveni ne gayitirawa ewa Kayiira olwo final de bakbokera agende nkwanga wa Uganda Army muvuzi wa tanka yali tayagala Museveni balutwa bayita meeting eri final tibatulumbi nkwanga yagenda ne bamutta yagenda mu bano muba okere olutwa ne bamuttira nga bategedde nti bantu batuliddemu olukwa Kayiira teyajja ono olwokuba yatayagala Museveni n'omwala bamuyitanga Naalongo bamutta bubi bamala omurepinga ne bamusonsekamu ecupa ya bbi cupa ya bbi ate bagisonsekamu yonna nga bagimpika mupupisi. Kakati Kayiira yalina obusajja bwe Kayiira yalina babodyguard be nga bali babi very smart kati ye nala eyambisa half London for the bawambaawo Nsambya hospital wonna bawambaawo using ki kakati Museveni amulonda ku bwa minisita obwa energy kati Abaganda babagamba nti Museveni oyo bwe mukkiriza na consolidatinga muli mu story ya Kaliba obote bwe yabagamba obote yabyogera nga bukyali kati Kayiira Everest Nyanzi Kyalwazi Lwanga gali emiryango y'omulala yani Sebana teyabirimu ne Semogere yabaga nti bumubeeramu ebyobuyekera ne Kalina Lisubuga obuyekera yabulimu Kalina Lisubuga yes bali bagala omukuba Museveni teyaliiwo Museveni abagamba nti obanga n'aminisita yamukwata mumundekere era Museveni bwe yagenda ewa Kalina yamugamba enkola y'ekikomunisi gye mutunda mu Uganda Catholic Church is enemy is communism. Museveni sikuwa kureducing ebyekyankwanzi ne bafuuka bamukwano nnyo n'amabaati ge yamumanya amadirisa nemanya bricks ennyumba ya Museveni yasooka ey'ensiisira Kalina yamuwa sente yamuwa amategula ago ne bricks ne bafuuka bamukwano nnyo. Waliwo olupapula baliyitanga Daily Digest bakuba amawulire nti Kalina yabadde muyekera Museveni yabakwata naye nga byali bituufu bali mwekezayo oba baafu. Akati Kayiira ate awamba Museveni anti ayagala okuwamba Museveni bakiyita kiri mu tu ayagala muwamba ngate minisita we. Yes, Museveni yagamba we found Kayiira here, why should we overthrow our government? Baali babagambye ti Museveni ke mukkiriza n'alwawo ajja kubafuuka Kaliba nga bw'atukoze insaayi ensi zonna zaaliwo. Kati ekyokubiri Kayiira yalina problem ng'afuma Abanyarwanda okukamala amagye gapemula ne mu 79 bwe yakola mulimu Abanyarwanda mulimu
abanyarwanda tebannaba kwetegeka badda batya ewaabwe naye NRC banyarwanda bataddewo baasi ti baasi betwala tebadda biki abawoganya abanyarwanda bebatta kayiira bebatta kayiira Lwabwe yatta kayiira bwe bagenda ewa kayiira enkeera waliwo bamuyita yalina waliwo kuteesa Pecos yes yagenda mu lumbe lwa kayiira n'abagamba ti onaabadde mulwanyi munnaffe tulina amaka ge tulina gwawo ebyokulya embwa za poliisi ze baleeta zajja ezigoba abati mupaka mu lubiri amagye ge gaalimu embwa abasirikale ne bazisika ne ziddayo naye omanyi wiikire topic kyeyakolanga bwolaba amazi enagisi ya monita Kayiira teyalina bakuumi yali ali wa Gombya nga ani abeera naye kalinaali yamugamba nsuubwa bagenda kutta jangu osula ewange nga Kayiira ayinza okukisula nga takyusiza bwiro nga tali ku mukazi Kayiira ng'akyusa oil kyekyasooka nomwonondo e UFM ng'engalo eteina weetayingira wakiri yagiteeka mu mpompo kumumuliego agati abasajja bamusanga wa Gombya ng'avudde mu kkomera kuba nakugamba ti abasajja abo kye bakola gavumenti kasire eggwanga yali abalikoodinze bwe baatuuka mu kkooti bagamba tetujja kwogera omulamuzi teyagamba nti kale mwogereko tuli nebamubuuza akatambi keero bakaddugavu nga bakakyusiza kasire eggwanga yayogera kabulaka nga balina keero oba keero nga balina kabulaka tinyefunza n'agamba omusango yagulimu amweroya I know they are going to be released but I celebrate one thing. If it was a minute's time, they wouldn't see the inside of a court. Yes. Bakayiira ne bafaayo. Kati Kayiira anoonya okubeera. Tasobola kubeera wakanali nsubuga yamubulira. Olwo baminisita babumujja kodda. Anti awambye. Bali Obote yabagamba era n'asirika simisa apona akyaka. Tikati Museveni needs a general. Obote yabagamba kati Museveni atereera mu ntebe Kaliba. yamutegeera atyo yabeeranga naye ne Muwanga bwe yali yabaga nti Museveni katereera mu ntebe Kaliba omusajja nga bamupredictinga yes kakati Kayiira bwe bamutta wiikire topic yagamba nti Kayiira UFM yafuna ssente ne zijja wa Gombya n'azirya Kayiira agenda okudda nga ssente baziridde ti Gombya ngoboolebe ebyo ebyamonita bizingiri kyamazi enagisi ebyo ebirya ssente nja bikuba nnyo kubanga ffenna bajja tutta eyo embwa yalyogedde taata tebamusebusi embwa abadde n'ebizibu kyobulaba nkakubye kakolagana n'abamonita n'ababukedde kakati n'amugamba bwe batta Kayiira yali afuluma ngadduka omusajja yaleeta emmundu empitirivu bwatuuka ku kisenge nk'okwo kuba nkubeera amasasi ng'ayambuka n'ag'oku ttaka amawulire gonna wiikire topic omwava monita omwava gano agaŋŋaŋala agasiru ga monita tumuzire nga wiikire topic bwe yagwa gavumenti yali emanyi abatta Kayiira yes kye baakola baakwata bawafula ogutu n'onyango ne bawaayiriza Gombya nti wabaddewo waliwo n'omusajja omunyankolesi naye bamuyitanga Scotland Yard baleeta yaki kulimba nga bamanyi nti ripooti bweri kaakati Semwogere yaleeta Scotland Yard ng'abimanyi bya busiru kaakati Gombya babadde bagamba nti Bujinga yeyase gundi people believed in wiikire topic ngumusana okuba monita mugikuba ne bukedde mukakuba busajja bwombu pete mukasoma. This is what I'm telling you. Gombya did not kill Kayiira. Kayiira decided to stay in Gombya's place. Lwamasanyi. The cardinal Subuga told Kayiira, you stay in my palace, they are going to kill you. Yes. Kayiira nga tasobola kwebaka nga talidde ku mmere. N'agenda mu kifo ekisanyukirwamu. Nga ayagala bakazi. N'agenda ewa Gombya. Abatta Kayiira baaliwo okuva ku ssaawa 11. Abantu baabalaba. Baali ku pate nga banywa omwenge. Bano gundi Gombya nani. Embwa za poliisi zabazireeta
bazikwata ziyingira lubiri baraki okutegeeza gye baava. Yes, kakati abawikire topic Hokiroti Kayiira bannanga abemuke tugenda okusoma monitor, tugenda okusoma obusajja obwo monitor adibe nebukedde. New vision is balancing kasajja kaseboa tuliko kwantonga tugenda mu nsi entukuvu nobuno njagala kutejja mwalime kukwata kankubuulire abaana Gombia. Do you know how Gombia escaped from Uganda? Ringi Gombia because he was a BBC correspondent and the British High Commissioner knew that Gombia was being used, accused of a wrong case. The British High Commissioner then drove Gombia in his vehicle, landed to the tarmac, and Gombia entered the plane to Britain. Bali balinze omukwata bamubonana ebyobusiru ngate mbo benyira kimanyi ngabi mmondeto gebisajja bya mmondeto gebisajja bya bukedde amano singi zisingi ngabona bulingo nambuzo amazobuzi nganabo webuli paid up bamukolenga bali be put the pressure on bujinga ngakino kibadde wange kyenna bye kyenna gobye olaba bujinga ngambye ne ngana ngakisajja cyana kigende cyana bakingiriza mu mutima that boy can kill him. Kakati Gombia nadduka nagenda yaleka abaana be wano ngani abakwataku abaana ba Gombia abakira wakayiira byagamba mirundi Dokita Kabusenga ne Dokita Kulubya mulwadde wa mutwe empapula nzinezebwe wensanga Kulubya ne Kabusenga ndi mwanfuula mulalo eramba banja milioni 10 Kabusenga ne Kulubya bantundamu emyezi olaba nkubona omunene abaana baabwe Nakaleme yaŋŋamba nti ndi mulalu nnyina yagwedda luyiba ali ku miguwa mujja kulaba gwe basibidde ku State House ng'ali ku mpingu bamusibye enjegere ntekala okulaga abanyankole tekina ensonga nekusiisako nekugula nedda you pay bemandwa nekuba nekuwanika obugulu ate bwe temandwa kuva kuvuse muteeko bonna muggwawo katokataboneka akajiji kagula omutemu anze tekalanja singa ewa akajiji tewali yadde ennyumba tewali yadde enkoko tewali yadde muntu yenna famire naali gimazeewo you kill me. Era omwana wange gwe katta akasajja awo mu Salubatiku bw'anaatuuka emyaka gye yafiirako kajja kufiira omwana w'emyaka egyo njagala baba nyankole bano amanoti tribalist naye baveemu ekirowooza nenkunyako nenkugula nenkujoka nenkugula nenkusiisako mbwe omukantwale okusiisa kwe kuki kunyala nti omukanzi ye museeta butantwalebwa omukantwalebwa nti advisor bani badde obwadvisor bwa milioni 15 nawe unobeera nti kalungi omukagamba mbeere mwavu aniemu tajja kuniamu nga ngere yukola yoki njagala nkusiibule abantu ffenna tugaane Museveni gwagoba omukulu namugobesa Kadaga ani tuyingire Jema gwagoba nyini Museveni gwagoba tetugendayo twekolemu omulimu nga tuyambagana sente mmeka why are we humiliated? The man Kemia can go to the media say, I get me, Yagamba. This man must go to New Vision. Ngandakiranga mwana we. Atujja kufuna ewalala. Omukazi tadiba mali abiri. A woman cannot suffer violent marriages twice. We shall succeed in wars. Government. Wantu Museveni ali kumukodomi. Bakodomi be batya. Ti bakodomi be bakujoga. Yayagala gwe bagabane yako. Yatwale 5 billion nza Museveni yankanyuke kujiriki. Ndajja kuchima amazi. Anajja kuchima amazi gamuko. Amazi gomuko gagula ebintu ki. Nti mange nze najje Kampala omukanire mu misango gye. Mu percent ngende he must be a pauper. He must go to his family. Kati nawe empaya yo kegwe. Empire y'omulenzi oyo lwaboogo kegwe nze tebalina ekibayinza kunkola kapa tewali kijirya waka bakigezeeko banziti eyo emundu agiina ngimanyi that kira gun etta abantu neweeri manyiwo nagiina mumanyi nze Erisaidi senior UPD office ayina emundu yes banzite balabe ejjogole mufumu omulenzi oyo awandagala envunyu mu mpale akubwa ebigenge atambulyeko mu kagaali k'abalema nga tanteegudde abanyankole kwe bajja okulabira